omukulu wabanga kwali naye sooka mumpe asooke abeere ng'abuuza ku bantu ate tutandike programu eno. Mukulu Kayongo, nsanyusa okukulaba n'olunaku olwaleero. Yasabo neyanziza nnyo, mbaagalize amakya amalungi ate era n'okwebaza KTV okutuwanga omukisa naffe okubaako ensonga zitwogerako. Mpozi njagala okwebaza management. Waliwo ebbaluwa gye nalaba press release gye yafulumya ng'edifendinga bannamawulire ku nsonga za kkooti e Mengo. Yasanyusa nnyo, yalimu obukugu bungi nnyo. Yalaga ekitongole ekiwagira abakozi baakyo okukola mu ngeri eri professional ate n'okuyimirira nabo mu mbeera yonna ebeereze. So n'olwekyo si kyangu kyakusanga mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo. Era omusumba mu ngeri eyo mwebazaamu ak'ensuso olw'okubeererawo abakozi be n'okubawa amaanyi okwongera okubuulira abantu ekituufu. Nga bweri nti mukutu gwa kanisa guba gulina okubuulira abantu amazima ebintu nga bibeera bigenze. Eno kitu ekyo kyasanyusa nnyo, era ebbaluwa eyo ne ngikwata ne ngisevinga mu ssimu yange. Mbeerawo ne ngirabako, yawa bannamawulire abo abakola abaripootinga ku keesi eyo amaanyi okwongera okubeera nti baweereza mu mazima ensonga nga bwe zitambula. Aseba okwebuzizzaako ne boli nabo mu studio. Omukulu oyo Njuki, mutabani wange oyo twalinga nabo mu nkoba za Mbogo nga bakyali wansi eri mu Kaliba Akendo. Naye ng'era omulaba musajja muvumu nga wamulabamu ekintu, so abeera nga ali kupa naawo nga tukubaganya ebirowoozo naye kimpa amaanyi. Waliwo ne munne yafuuka kansala mu Lubaga awo we baabeeranga, naye ssebo nsanyuse nnyo okubeera nammwe olwaleero. Libadde ebbanga ddene. Kale, Kayongo, njagala tutandikire ku nsonga ya Protection of the Sovereignty Bill. Ebbago lino eriyo okulaba nga lireetinga ensimbi eziringira mu ggwanga oba ezireetebwa bankuba kyeyo wano mu ggwanga ne bannabyabufuzi oba oli abadde bafuna funding nga bayita mu bibiina ebyenjawulo n'ebibiina organizations ez'enjawulo ezibadde ziyingiza ensimbi ezo zigera kuba regulated ku mulundi guno eno ogusookedde ddala mu ggwanga. Kivudde ku ki? Ensonga eno giraba otya? Ebbago liri mu pipeline kuba baalisomye omundi ogusooka ligenda mu kakiiko. Nze ndi victim waalyo kubanga lyogera nti Munnayuganda ali ebweru w'eggwanga kisobokera ddala okukeera nga sikyali Munnayuganda kubanga likulangirira nga omugwira. Ddala singa ovaayo n'oyogera ku nsonga ezitatambula bulungi mu ggwanga, n'obaayo n'oyogera ku bintu ebinyiiza omukulembeze w'eggwanga, n'ovaayo n'oyogera ku bintu ku nsonga ez'enjawulo ezitasanyusa bakulu, kikuleetera okukuggyako obutuuze bwo n'ofuuka omugwira, ng'era kikwetaagisa woba oddako eka kikwetaagisa okugenda okusaba visa okudda ewammwe. Uganda ejja kubeera ensi esoose okuleeta etteeka erijjako bannansi baalyo obutuuze mu ngeri ey'ekimpatiira. Njagala nkubulira ebbaga eryo oba owagira NRM oba owagira Mwami Museveni oba wamulonda oba tewamulonda oba ebigenda mu maaso bikukwatako oba tebikukwatako, bbago lya bulabe erisaana okulwanyisibwa buli muntu okulaba nga teriyitamu. Ekisooka ng'ovudde ku byobufuzi, lirinamu engeri gye lyayingiridde ebitongole by'obwannakyewa mu nkola yabyo ey'emirimu n'okufuna ensimbi. Tosobola kujja n'ogamba nti ekitongole tekijja kufunanga nsimbi zisukka bukadde 3 omwaka, gye mitwalo nga 8 egya $. Ebitongole by'obwannakyewa
bye bitongole ebisinga okukozesa abantu nga bibawa ku ssente ezegasa. Kati ebbago lino ng'ovudde ku byobufuzi omukulu byalizanyiramu ligenda okusannyalaza ebyenfuna, kuba ensimbi eziyingira mu ggwanga okuva ebweru okuyingira mu ggwanga nnyingi bannayuganda zibakola ne baweereza. Kati ekyokulabirako bw'oŋŋamba nti siyingiza bukadde 300 mu ggwanga omwaka, kitegeeza bwe mba nina emitwalo katugambe 10 egya $, emitwalo 7 nina kugisigaza wano mu America. Ekinene ennyo emitwalo ng'ebiri oba gumu gavumenti gweyagala guyingire e Uganda. Ekintu eky'obulabe eri ebyefuna by'eggwanga. N'olwekyo terigenda kukoma bukomi kunyigiriza bannabyabufuzi, nerigenda kusannyalaza nnyo ebyenfuna by'eggwanga. Ku sayidi ey'abannansi ng'oyagala okukakasa nti mu Uganda tewaliiwo mbeera gavumenti gy'eteekawo munnansi kuwulira nti ndi munnayuganda, ogenda ku kisaawe ky'ennyonyi. Entebbe kye kisaawe kyokka kyendabye munnayuganda w'atuuka nga talinaawo kifo kya njawulo kimwawula ku mugwira zze, okuleka waliwo nga mutuuse ku budirisa ne bagamba nti bannayuganda mudde wano, abalina paasipooti za Uganda mudde wano, abalina zino mudde wano. Naye ate olaba nga ne layini eriko abagwira eyanguwa nnyo mu kukiriyalinga okusinga eriko bannayuganda. N'olwekyo kintu kya bulabe nti Mwami Museveni akozesa olukwesikwesi okutuggyako eddembe lyaffe okubeera bannansi, okutuggyako bannayuganda eddembe eritambula okugenda mu mawanga amalala okukolerayo, kufunirayo obukugu n'okukolerayo, olw'ensonga nti alaba bannayuganda bwe bafuluma balaba ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu mawanga ago. Olaba ensi ezo bwe zikulaakulana ne bongera okukyawa gavumenti ne yagenda amuwagira atuukayo gavumenti n'agikyawa, kubawo ebintu byolaba bibeera bikolebwa ng'olaba nammwe mu nsi yammwe mubisobola okubikola naye nga tebiriiyo. So olwa social media eno engeri gyekuzeemu bantu nga bafunye eddembe okweyogerera naddala nga bafuluma ebweru boogera nga tebalina abakuba ku mukono, kimuleetedde okuleeta amateeka agafaanagana bwe gatyo nga bavaayo ne boogera ebintu ebikyamu ebikolebwa, kimuleetera okuvaayo okuleeta n'amateeka bwe gatyo. Naye nga maliriza ssebo ku nsonga eyo, omuwandiisi omu yagamba nti abakulembeze balwa nnyo mu buyinza ne batuuka okufa banakyemalira. Yagamba nti banakyemalira bonna tebalina matu tebawulira, balina amatu naye tegawulira, balina amaaso naye tegalaba, ate tebayiga. Kati gavumenti oba ligiimu eziba zinaagwa, ebyafaayo mu byobufuzi bitulaga nti zitandika bwe zityo ne zikola ebintu ebitali bya bulijjo, kubanga obeera mu buyinza weewulira amaanyi. Ekisooka tolaba nti ekyosobola okufa, tolaba nti ekyosobola okuva mu buyinza, tolaba nti ekyosobola okubeerawo nga oli muntu owa bulijjo mu nsi nga olaba Uhuru Kenyatta bwali mu Kenya. President Kabila yakulembera Congo n'omukono ogw'ekyuma, alina amaanyi mangi ate nga musajja mugagga nnyo. Olwaleero takyayinza kulinnya ku ttaka lya Congo, lwalinnyirako agenda ku kibonerezo ekiriko n'akalabba. N'olwekyo tubeemu buli kaseera bijja kutereera, Mukama ajja kutusaasira. Naye nga tteeka buli muntu lyalina okulwanyisa, obutuuze bwaffe babutuggyako nga batuwa endagamuntu. Njagala okukakasa muganda wange, obutuuze bw'olinaawo
bwekanakana n'obw'omu China eyazze mu Uganda. Yajja mu Uganda omwaka oguwedde. Soko simbeho kakati eddakiika zino 4-5 nsooke nziwe omukulu Shafiq ne ku nsonga y'emu ate tunagenda mukumulako ogenda